Week 2 of the presidential campaign trail. Sawa zino tugenda kutandika Buganda. Tugenda kutandika kutalaga Buganda. Twabadde Busoga tuliwasanyufu nnyo. Abaana be Busoga batulaze omukwano mungi nnyo. But right now we are starting Buganda. This is where I come from. Kakase ebintu byembadde njogera ebizibu by'Abasoga byonna badde nga babiraba kati ngenda kwogera ku bizibu by'Abaganda wano mu Buganda. Manyi bangi nnyo bagenda kwogera ebigambo bingi naye ngenda kubulira abantu amazima kati tusimbule. Moving time. Yes, mu mawulire agakagwawo wetwogereranga Robert Kyagulanyi Ssentamu candidate era nga yakwatidde ekibiina kya National Unity Platform okubendera mu kalulu ketugenda mu mwaka 2026 wetwogereranga asimbudde era nga ayolekedde ekibuga eky'Emityana ku kkubo okuva e Kampala okudda Emityana. Kigambibwa nti ebyokwerinda biri gulugulu abasajja balabiddwako nga bawolesezza obutiitiizi ebimotoka ebyamagye ebimotoka ebiwanvu ebimotoka byonna zimmamba zonna zivuddeyo era nga wetwogerera ku kkuba eridde Emityana yembeera eriko essaawa eno yennyini gwampuliriza oli ku mukutu gwa Redson TV webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira embeera yonna ogendagenda maaso n'okubanga ogifuna naye nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ati bw'asimbudde era ayambadde bw'atyo alabiddwako ng'atandikidde mu ssaala ye n'abamu ku banne ttiimu gy'agenda okutambula nayo batandikidde mu ssaala nga boolekera ebitundu eby'Emityana okulaba ng'agenda mu maaso n'okuba ng'atandika campaigning rally ye ey'omu Buganda. Jjukira wiiki ewedde yonna agimazeeko atalaaga bitundu bya Busoga era ng'eyo yavuddeyo bulungi nnyo. Kakati wetwogerera wiiki eno agenda kutambula mu bitundu bya Buganda era ng'atandikidde Mityana olunaku olwaleero ennaku z'omwezi nga 6 omwezi ogw'ekumi mwaka 2025. Nkugambye abasajja balabiddwako nga bayungudde ebimotoka zimmamba n'ebimotoka byonna ebya buli kika by'omanyi nga babiyiye ku luguudo lw'Emityana awatali nsonga emanyiddwa ti ddala ebimotoka bino biragawa era bigenda kukola ki. Yes, ebyo bye bimu ku bimotoka ebirabiddwako ku luguudo oludda Emityana. Ensonga tennaba kubanga etegeerekeka lwaki emmotoka zino ziri mu kugenda maaso n'okubanga zeetawula ku kkubo erigenda Emityana naye nga ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu asimbudde era ali mu kkubo byonna ogendagenda maaso n'okubanga obiraba. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe okikwateko kwata kade aka notification yako nga bulijjo ntera okutegeeza nti kakuyambako okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo n'oba nga tomiisinga nsonga yonna. Ttiimu yonna ey'amawulire ekyali ku ggaali era bali mu kutambula boolekedde ekkubo erigenda Emityana bagenda kusisinkana. Uliriza bulungi nnyo, waabaddewo okusika omuguwa nga waliwo abamu ku babadde baagala agende ku kisaawe ekyokusaza. Ekisaawe ekyokusaza mukimanye Emityana wabula ab'ebyokwerinda RDC mwamulabye ekiro ekikeso lunaku olwaleero twabalaza obutambi obwo ng'ali mu kusindiikiriza era yawunzisa agaanye okulaba nga bakuba olukuŋŋaana ku kisaawe ky'essaza Emityana. Bamusindise ku kisaawe bakiyita Busuubizi. Kisaawe kiri ku ssomero ly'e Busuubizi era mu bitundu by'e Busuubizi abamanyiyo nkakasa mumanyiyo owetera ku luguudo wano nga wakatuuka ewa Bigalo n'okkirira eyo munda eyo mu nsiko. Kakati gye bamusindise embeera ekyafaanana ng'eya bulijjo bamusimbidde emisanvu era nga bw'obadde obisuubira. Njagala okuba nga mbikuwa tubeere ng'ate tweyongerayo. Wuliriza. Bagezaako kugoba ba boda ekigendererwa tekimanyikiddwa. Abangaliza pato zigezaako okugoba ba boda ngo baleme kuwerekera ku Kyagulanyi omugo guvuga emabega. Batandise okusumulula paper spray n'ebintu ebirala webityo. Kwegamba okiraba nti kuba kuteteekanya kwennyini nti buli kimu kibadde kitambula bulungi okusinga te poliisi bwereesewo akavuvuŋŋano essaawa zino nti buli kimu kibadde kitambula bulungi nga w'obiraba naye bataddewo akavuvuŋŋano essaawa zino. Alright. Mugende.
Abaana babakubye emigo ewatali musango. DPC we Wakiso alabika naye ayagadde bambi alageko ku maanyi agambe nti yakoze so yembeera gyataddewo naye amaanyi g'abantu gabasinzizza ebyokukola. Amaanyi g'abantu gabasinzizza bamaze ne bapondooka. Alright, kuba omuntu talina musango waba awerekerako omuntu we Wakiso gy'agenda. Eyo yembeera ebaddewo. So load block esooka egudde tayo. Load block esooka ey'okumutataaganya egudde tayo. Abaana ba boda bayiseewo kuba babadde bagezaako okubalemesanga kabangali ya patro ebakiise naye we batyo egudde tayo muganda wange. Alright, bamaze ne bayitawo president asibye emmotoka n'abagamba abaana tebalina musango balina okweyongerayo. Bwetyo load block esooka egudde tayo baganda baffe. Gato TV. Alright, muganda wange njagala okubalabula ba DPC betusanga mu district ez'enjawulo. Ojja kwagala olaga amaanyi naye sooka obuuze kuba nawe oyagala okulaga nti okoze. Yes, eyembeera gy'olaba yeri ku luguudo olugenda Mityana oli ku mukutu gwa Redstone TV. Ensonga nakugambye zonna tugendagenda maaso n'okubanga tuzikutuusaako. Kigambibwa nti entambula zonna ez'omu Buganda zandibanga zigenda kubeeramu embeera bweti. Ekigendererwa tekinnaba kubeera nga kitegeerekeka kubanga bw'abadde atambula e Busoga babadde bamubulokinga naye ebintu ebisinga obungi bibadde tebitambula bwe biti. Tewabaddewo masasi tiya gaasi na biki bibadde bikubibwa. Wabula kaakati bitandise ate jjukira olunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi mukaaga ogw'e12/25 atandikidde Mityana wabula ng'agenda kutalaaga bitundu bya Buganda. Kakati uliza program nga bw'egenda okutambula. Olunaku olw'enkya 7 agenda kugenda e Kasanda, olunava e Kasanda agenda e Mubende. Ennaku z'omwezi nga 8 okwosa enkya agenda e Kyankwanzi, oluva e Kyankwanzi agenda e Kiboga. Nga 9 ogw'e10 agenda kutandikira Nakaseke, oluva e Nakaseke agenda e Nakasongola. Nga 9 no nga 10 nga 9 ayinayo lumu lw'e Nakaseke. Then nga 10 agenda kubeera e Nakasongola. Nga 11 ajja kuba awummudde awo najja kuba afulumyemukko mu Buganda katono naye nga ajja kumala akomewo nga bwe nakuwa program bwegenda okubanga etambula. Kakati eyo yembeera gyali mu kutambuliramu naye nga byonna ogenda genda maaso n'okubanga obimanya. Mbeera yonna tugenda kubanga tugikutuusaako tewali kyotagenda kubanga omanya. Mu kibuga wennyini wakati ewali abantu abakola emirimu gyabwe. Omu kwakwatidde enyale mu bendera lwe yali atwalayo empapula yayise ebivulu ku nguudo zonna nga tewali amukwata ku mukono. Naye tugenda Wakiso wabula DPC yagadde alaga amaanyi. Ojja maliriza nno bakusindisa akokoro nga gwe DPC wa akokoro enguzi ya akokoro kalo bakuwa kalo teriyo misango gya ttaka teriyo ejja kufa obwavu ojja kumaliriza ogenze akokoro. Gato TV tugenda maaso muganda wange obaweereza nga bulijjo ewatali kupowa yadde okusa ekigere n'ekimu. Omukulembeze eggwanga ali mu bitundu eby'Emityana olunaku olwaleero. Bannamityana, dance, put on your dancing shoes, mujjeeyo engoma muzikube, it is time. Bangambye mwasuze mubinuka masejjere, bangambye mwasuze mubinuka masejjere abaana b'Emityana nti kyabadde so massive. Mwasuze mubinuka masejjere nga mwetegekedde omukulembeze okujja okubakyalirako n'okubasaba obuwagizi weewaawo. Lengera maama omukyala abakulu nabo basazeewo ku luno nti Kyagulanyi ye mukulembeze waabwe. Gato TV tugenda maaso n'okutuusaako buli kasonda n'akanyomero akafa ku kampeyini za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tetulina mateeka ge tumenya naddala mu kaseera kano ke tulikaako ebikujjuko nga buli muntu alaga eryanyi ani asinga abawagizi mu ggwanga Uganda. Wano we tugenda akatawuni kano nkeerabidde bakayita bannange oba wakava ku Kyebukalango. Akatawuni kano bakayita batanga wakava ku Kyebukalango wano bayitawo batya. Walina munju w'omuntu yabemberedde edda ku kkubo. Akatawuni kano nkeerabidde maama we bakayita
nga wakava ku ligenda e Bukalango. Lengera omukwano. Abekakiri weyayu omukulembeze mu dakiika emu bbiri bano bayitawo kikuba mpanga. Alright, wano bayitawo kikuba mpanga. Akabanga lyekyalemeddeko ndoozi eyagala kuba kutiya gaasi oba kuyiwa ku musaayi maybe, naye nga katawuni ke tubaddemu bakayita kikuba mpanga. Abaana b'Ekakiri mu dakiika ntono nnyo. The president is on his way to Kachiri town. Abatuukako essaawa yonna mu Kachiri town. Abaana b'Ekakiri weyayu. Abaana b'Ekakiri where are you? Omukulembeze abatuukako essaawa yonna. Musooke muyimirire ku kkubo mubugumirize omukulembeze. Abaana b'Ekakiri. Abaana b'Ekakiri ndowooza ano kamera weetunula mulabawo mu dakiika emu. Dakiika bbiri. Dakiika ssatu. Dakiika nnya. Eddakiika ttaano. Abaana b'Ekakiri we muli. Eddakiika mukaaga. Eddakiika musanvu. Eddakiika munaana. Abaana b'Ekakiri obanziremu buto kuba Kakiri njirengera wano wendi. Eddakiika emu. Abaana b'Ekakiri mweteeseteese. Eddakiika bbiri. Abaana b'Ekakiri tugiyingidde Kakiri naye nkugambye ekiri mu Kakiri kyennengera wano eno. Kakiri yatobye dda namungi w'omuntu. Abaana b'Ekakiri mu ddakiika ssatu omukulembeze agenda kuba atuuka mu Kakiri. Kakiri njirengera. Kakiri yakwatiridde dda weeyayu Kakiri. Omukulembeze agenda kuba ayingira Kakiri essaawa yonna. Omukulembeze mu ddakiika emu, bbiri, ssatu, nnya, ttaano, mukaaga, musanvu, munaana, mwenda, kumi. Ayingire Kakiri. Lengera omukwano. Bino bye biruma poliisi, bye biruma amagye kuba bo tebabaaniriza. Bannayuganda, guno gwe bayita omukwano. Natural love, natural love. Abaana b'Ekakiri mwebale nnyo, mwebalire ddala. Temutuswaziza omukulembeze, mumubogomereza bulungi nnyo bwe mutyo. Abaana b'Ekakiri muli b'amaanyi nnyo. Ekintu mukikoze ate era mukitulaze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.
Pula. Eh? Kopi apa ni? Ya, pula. Kopi apa ni? Okay, I will tell you, good morning. Good morning. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning. Good morning. Okay, butere bwotutyo bwotutandise entambula ya president baganda bange basebo ne banyabo abakyekomere ku mukutu gwa sama Uganda president nakulwalero ali Mityana bwatyo bwatandise olutambula lwe olunaku olwalero baganda bange basebo ne banyabo president nakulwalero bati batanze entambulase wano mu Buganda nakulwalero asokera Mityana bana musikomushyanga byebyo asokera Mityana era obudde bwennyini baganda bange basebo ne banyabo bwatyo ali mu kwolekera Mityana ampola mpola bwekityo bwekiri mu kubanga ate kitambula mwenna abakatwegattako obudde buno twakateekayo live twakakiteekayo okubanga atubalaga enteekateeka nga bwe zigenda okubanga zitambula bambi otalina kugulu muno gw'olengera kugulu alina kumu mbeera bwetyo bweri oterevu mbeera bwetyo bwe kyatambula. Oh, okay. Yo. Governor, tuli Wakiso. Tuli Wakiso, abantu be Wakiso.
kubanga kiwosobola okubawa mu mbeera gye tugendamu ya protest vote. Gavana wa Wakiso, gavana wa Wakiso yalina kadi y'ekibiina wano mu Wakiso abamuyita Nasif najja baganda bange basebo ne banyabo sobo kugula okugenda kutereresa mu katono. Thank you. Bali mugezaako kugala kubo, bali mugezaako akugala kubo, bali mukugezaako akugala kubo obudde buno bwennyini. Boterev ekkubo bagezaako okubanga baligala basebo ne banyabo mukutu oleko gwa Sama Uganda. Ambeera bwetyo bweri mu kubanga etambula police batandise emivuyo gyabwe nga bulijjo era ekkubo babadde baligadde. Ekkubo ababadde abaligadde ekkubo libadde ligaddwa abaganda bange basebo ne banyabo. Na wano ligaddwa kino kyolengera kye kiri mukolebwa baabo kino Uganda Police kyeri mukola. Uganda Police kino kye bali mukola obudde buno kukwata aboda wale muko mukojja bakwata bana ba boda. Yeah, that's bakwata bana ba boda. Yeah, leka tiketi kubisa ba boda. Soka te kwatisa pichao. Kwatisa umwana wa boda. Ankono boy mukatambala. Motive. Bakatambala boy nakwe. Babi kasise. Sobe katambala. Mu wagwe bakubye. Bono bakatambala baba yange. Sina. This is Baba.
Pepper spray. Uganda Police ebadde egezaako okusiba ababoda abamuwerekeddeko president agaanyi okusimbula emmotoka mpaka ababoda bonna ate alwebayiseewo mpola mpola kubanga abantu be era yakkiriziddwa okukola kampeyini wano tewali kimenya mateeka era kyabadde ali mu kukola so abagezezzaako okwagala okumugyako abamuwerekedde president akikaanye n'agamba abantu baleke balina eddembe eriwerekera oyo bwebabeera ate baagala so ekyo kigenda maaso baganda bange abassebo ne bannyabo Changa sibitegera yale sibitegera yale boy ona kabonye
nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp